nze kyova olaba njagala n'omukulu w'ekika ky'engabi erinnya Mpuuga tulisiriseemu emyaka 3. Nsamba erya Mpuuga Nsamba tulisiriseemu. Mpuuga lya kika nalyo erya kika lya Ngabi lya Ngabi tulisiriseemu lya kika kyaffe. erinnya lifuuse ekizibu. Kuza atya erinnya lifuuse lya bikolobero. erinnya lifuuse lya bisiraani. erinnya lifuuse bbi. nze mbuuza Mpuuga oba talina baana waka. Lwaki? Oba abaana ne balaba ebintu bwe bityo. Baba Mpuuga oswaza abaana. Mpuuga oba talina bukoddomi gye yawasa. Banenze nkyobuko. Ne balaba era nze neebazizza abantu. Nja kufukamirako eddako nebaze ku bantu b'Ekaddugala ne Masaka. Ng'obeebaza ki? Kye bakoze Mpuuga. Walabako ku mupiira gwa China ne Saudi Arabia myaka 10 egiyise mabega. Guno gwalimu omuliro. Kabagamba musimanya Abachina balina empologoma ezizannya omupiira. Uwa yali World Cup. China yakuba Saudi Arabia goolo 8-0. Bobi Wine yakubye Mpuuga. Eggulo. Naye Mpuuga ensi kye yamukoze tekibanga nawo. Kati Mpuuga alina bawadde ssente ku makya nga bagenda bagamba mwaswazizza nnyo twakyaye Nuupu eremera ntyo omwoyo neffe tubitegedde kuba n'ababadde mu tenti yabawadde ssente. Batya? Abaze okutuula mu tenti. Bali bakusasula ssente? Babawadde emitwalo egy'egi. Ne tebawezeyo bantu bawera 30. Ndowooza babadde nga 26. N'okutuula mu tenti? Babawadde emitwalo egy'egi. Ate ne kituyamba oba babadde baana baffe oba babadde ba Mpuuga obutebe ne babukasuka ku mitimbagano ng'obutebe bwonna bukalu. Ensi kye yakoze Mpuuga. Era abantu bagenda mujja mu moto nti nawe toswala olinganga Mpuuga. Kati ye moto jinjagala etambule. Batya? Nti nawe toswala olinganga Mpuuga. Ekyabadde Kaddugala. Parliament yafumbye emmere. Nze oba Mpuuga oba ayina mbizi zaalunda. Lwaki? Emmere yonna bagitutte. Abantu bagizize. Abantu b'okukyalo bazze emmere? Bazize emmere. Byenjogera bino mundaba n'abandabye mwandabye bazize emmere. Ne baga emmere ya gavumenti eya Mpuuga n'anyita amongi tetujja girya. Nga bawa nsonga ki? Saategedde. Eyo emmere esinga ndowooza Bwanika yagisibye. Atya? Ate ko Bwanika yaganye okusiba emmere. Yalabiseeko mu kuziika. Ababaga yalabiseeko, ababaga teyalabiseeko. Kyalinawo yalabikidde. Ayinza okuba babadde mu kiyungu. Bwanika? Nga yaweereza emmere. Omanyi ayagala nnyo okulya. Olidde abantu baazizza emmere. Wabadde tebamunywedde nako. Kuge baaganye obwedda abaana ba Nuupu bakugamba agende wa Mpuuga lyeryo agende wa His Excellency lyerino. Agende wa Mpuuga lyeryo agende wa His Excellency lyerino. Nga basinga bakwatawa. Wa His Excellency. Kati okutuuka ewaka osooka ku kisaawe oba osooka waka? Wabadde osooka ku kisaawe n'olyoka odda ewaka. Bino byonna obisanga ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ne tubisunsula ne tubikuleetera olime kukalubizibwa ate kuddawo kunoonya information abikwatagana kwoli naggambye eno kacya nesobola okukola follow up n'omanya buli kintu gye kigenda okuba nga kikomekkerezebwa gye biggweera. Oli ku Yugi Updates TV gwe atanaba kubanga osubscribe nga kirira wansi kwona ku kigambo subscribe ojasobola bulungi nnyo otufollowinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ndowooza mulaba ebintu embeera eyongedde okusajjuka eri muganda waffe Mathias Mathias Mpuuga era kati bwali awulira nga ayagala ettaka limumire ow'ebitiibwa Mathias Mpuuga. Kikyolowooza ku nsonga eno nkwanirizaako mu comment section jangu otutangaazeemu jangu tuwanyisiganye ku birowoozo otubuulire
olowooza ki ekituufu ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo abali ku kyeyo nammwe mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.